Mugamba mutya abali ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel ya olwaleero njagadde mbabulye ku ddagala lino lye bayita muzikiza. Muzikiza ono ogenda kubeera ng'omukozesa naddala gw'alina ekizibu ky'okubeera ng'olina ebikonkona mu nnyumba ekiro nga weebase ng'ofuna ebyo ebikanyuga amayinja ku mabaati, ebikonkona ku njigi, ng'olina ebikumazeeko emirembe naddala nga biri mu ttuluba bwe lityo nga biri mu nnyumba oba ku nnyumba nga bikusumbuwa ekiro. Njagadde okuse ku ddagala lino lye bayita muzikiza obeere ng'obizikiza tebigenda kuddamu kusumbuwa. Jjukira eddagala lino lye bayita muzikiza si ddungi linyookereza mu nnyumba, naye ate jjukira osobola okubeera n'obuzibu obwo nga lye ligenda okuyamba ku kizibu ekyo ekiriwo. Kati nga n'ekyo okubeera ng'olina amagini nga gakusumbuwa osobola okukozesa eddagala lino erya muzikiza ng'olinyookereza mu nnyumba. Tugenda gattamu n'egwe bayita mbulabutuulo. Mbulabutuuliro naye ajja kuba akuyambako. Kati funa muzikiza bulungi nnyo yoyo, ofune kazunzanjuki, ofune n'embulabutuulo, mbulabutuulo yoyo, ofune ne kaamulali ng'akaze bulungi bukaamulali obutono. Eddagala eryo ligatte wamu lyanike mu kisiikirize obe ne wava omusana gy'oba olyanika oba mu nnyumba likale bulungi. Olimala okkala lisekulire wamu bulungi. Bw'omala oddisekula teeka amanda ku lujjo mu budde obw'ekiro, teeka mu mulyango naye mu nnyumba. Beera ng'oteekako eddagala eryo libeere nga linyooka. Teekako ensano y'eddagala eryo ku manda linyookere mu nnyumba, liteekeko linyookere ddala nnyo. Bwe liba linyooka beera ng'oyogera, beera ng'ogoba amagini ago, beera ng'oyogera. Ogamba bw'oti nti ono mbulabutuulo, njagala amagini agali mu nnyumba eno, njagala ngabuzeeko emirembe gabeere nga tegalina we gayinza kutuula mu nnyumba eno. Okuva n'olwaleero nzikiza amaanyi g'amagini gano agali mu nnyumba eno. Kazunzanjuki agazunze ng'agazza gye gaava, bw'otyo beera ng'olamiriza bw'otyo. Okuva n'olwaleero nzikiza amaanyi g'amagini gano agali mu nnyumba eno. Kazunzanjuki agazunze ng'agazza gye gaava, beera ng'onyookeza nga bw'oyogera ebigambo ebyo. Kijja kuba kikuyambako. Amagini ago agaba mazeeko emirimu embudde obw'ekiro gajja kuba gabeesonyiwa, gajja kuba gagenda, tegajja kudda. Kikola okumala ennaku 3, beera ng'ogobaganya amagini ago ng'okozesa eddagala eryo eririmu muzikiza. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.